Nnaalongo Maggie Kaweesi maama w'abaana ba AK47 essaawa zino omugenzi muganda w'abakamiliyoni munnanga ate okuva mu Mayanja family. So guuguno nno omuwendo munnanga ate gwalese munnanga ate ogw'abaana, so byengenda okubeera nga nkutuusaako obulwadde munnanga ate bambi obwamuggyeewo, so bikyakutte munnanga ate akatiiko saati n'okwewunyiikiriza munnanga ate abangi. Kaakati nno bambi agenda kulwawoko okuziikibwa, waliwo munnanga ate ensonga Palaso munnanga ate avuddeyo munnanga ate nakakasa byonna munnanga ate mu maaso awo ngenda kubeera nga mbikutuusaako, wabula nga ate ye munnanga ate muwala we bamuyita munnanga ate Nakato, bannange omwana munnanga ate bambi kikambwe nnyo, so ngenda kubeera nga mbikutuusaako mu maaso awo. Bampita Jaminanti nsinzaku Jaminanti Yugi, wabula nga bwe nkutandisiza munnanga ate wali amawulire munnanga ate gakyagenda mu maaso munnanga ate okutambula okwewunyiikiriza. Omanyi kye bayita okubeera nga maama taata w'abaana bo nga munnanga ate yafa, kyokka ate ne nnakyala munnanga ate naawe ate n'ogenda. Oh my God, abaana kaakati nno ekibadde munnanga ate ku mimwa gy'abantu nti nno bambi abaana bambi yabalese nti nno nga bato, era nga boogezaako okulaba akatambi kano bogezaako okulaba ku moments ezasembyeyo munnange nga tannaba kubeera ng'ava mu bulamu bw'ensi eno. So obulwadde munnanga ate obumusse munnanga ate byewunyiikiriza nno munnange, era ng'essaawa yonna tosobola munnanga ate kutegeera ddi lw'ogenda, naye abasinga ku mmwe mwabadde mubuuza Nnaalongo ki ekyamusse, kubanga amawulire gavaayo gagamba mbu ne bwe yabadde mu ambulensi akakafaananyi akali kale nti akatambula ye yakeekubye serefi. Kaakati kambabuulire, essaawa y'okufa ng'etuuse, omusawo naye tamanya ki ekiba kikusse, wabula abasawo baagambye mbu omutima gwabadde gukooye, kye kyamuviiriddeko okufa. Essaawa y'okufa Mukama yagyesigaliza, omutima gukoowa biki? Ng'olwo gubadde gusitudde ekidomola ky'amazzi, tegusobola kukoowa, naye essaawa ng'etuuse baana mmwe Katonda mu mutya ayina obuyinza. Nnaalongo yafudde, abasawo ne bagamba omutima gwabadde gukooye. Kitalo nnyo eri famire ya Nnaalongo. bwe kityo munnanga ate bwe kyalabise. So obulwadde obwo muganda wange era nga bibadde bikyatambula wali nti gwabadde munnanga ate musujja, naye gwabadde gususse munnanga ate obungi, so omutima era nga munnanga ate bw'owulidde bwe bibadde bitambula munnanga ate mu katambi ako akabadde kakute munnanga ate akati wali munnanga ate ku TikTok. So omuyimbi Palaso avuddeyo n'agamba nti nno agenda kubeera ng'aziikibwa munnanga ate ku lunaku luno. Waliwo munnanga ate abantu ab'eŋŋanda munnanga ate abali mu kulindwa okuva nga baliko nga walako mitala wa Mayanja whatever. So tugenda kweyongera okwaniriza abakungubazi nga tukungubagira wamu olunaku lwokuna, era tugenda kwongera okukungubaga nga bwe tulinda ku mikwano ne bannyina ne famire ya Maggie Kiweesi abamu abali ewala okusembera okusobola omwerekerako mu lugendo lwe lusembayo. Then ku lunaku olwokutaano tubadde tusaliddewo wamu nti lwe lunaku lwagenda okujaano ku makya lwaleetebwa wano Entebbe. Abaagala okukungubaga n'okumulabako olunaku olwo bajja kubeerawo wano ku makya Friday, era nga tujja kuba tumusabira awaka. Essaawa tugenda kuba tuzibagamba program egenda kufuluma eri official enkya, naye ng'okumusabira awaka kwa Friday. Then ku Saturday ku makya tugenda kugenda ku Ekleziya Katolika eye Lweza okuba nga tumusabira era wamu okusabira kwe okumusiibula awo okuva e Lweza we tugenda okutambulira tuveewo olumala okumusabira ku Saturday
tujja kutambula tugende mu kyalo ffenaamu aziikibwe ku Saturday awummule. Wabula njagala okwebaza mwenna mikwano gyaffe ab'okumpi n'ewala abali e Bulaaya n'abali mu Uganda abayimiridde naffe abakungubaze naffe mu kaseera kana. Paalaso bw'atyo Munangate bw'abadde akakasa Munangate mu katambi ako. So nga nkongeddeyoko akatambi kano kenkutte ke ka mwana muwala ono Munangate Nakato. Bambi Nakato ku moment Munangate ezasembyeyo ng'ali just mu kujookingamuko ne maama we. You said happy what? Happy Nyoko's Day. What does Nyoko mean? Last time we were there, and then Kate, who I think one of us said Nyoko, and then you told us that who is saying Nyoko, then you told us the meaning. It means But mother. who taught you that word? I just hear it. That's a very bad word. It's insulting a mother. Oh, that means happy. Hey! Mbagamba tusomesa abaana Oluganda. Nakato ogambye happy what? Happy Nyoko's Day. Gwe ngenda kukuba. That's the honor. Nga bw'ogeeza ku Munangate okulaba mu katambi ako nako kabadde kakutte Munangate akati bambi ku momenti ezasembyeyo esayidi wali omukyala Munangate Nalongo Maggie Kaweesi. Si birungi Munangate nakamu. Katusabe Munangate omwoyo Mukama aguwumuze Munangate mirembe.